Weewaawo n'olwaleero ntuseewo omanyi munnange yamanyira ebikuuno talinda byekokkolo ate sserulya buto teyeetuma enjala yeemutuma muliyo mutya abalungi kaneene akusalidde omuya kasaabeera nga takusalidde nga luzeera weewaawo ofunda n'omuliika n'anunula omwana ate ofunda n'ekkubi n'otobera naddiira wamu Ssemukulu ow'olunkulunkulu tasaba ndeku ntundu tasaba ndeku ntundu kale tegabeere maziribano ngo mubyawo nga nti ekibi kigwana wala nti gwe baakusuula wamma n'akusekande ndi kasooli wa kuno tayera awunda muli mutya abalungi abansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo mikwano gyange yonna gye musinziira abagoberera mu Nabusiro n'omukutu gwaffe guno oguyitibwa mu Nabusiro n'Olulasangeye ku YouTube n'abo ku TikTok ntera nnyo okubeerabya naye bannange sibasudde mugulukanga gy'obeera nampunga ndi wala twakwatagana nnyo ngeri ya kyamaganda n'eddegeya era tukwanaganye masogola bagamba twakwanagana masogola newankubadde omusogozi akoma ku bikanja nze mu Nabusiro Saava Bosa Musisi omuwandiisi w'ekitabo Olulasangeye nakuwandiikira effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 nesikomaawo nenkuwandiikira olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri ate era nenkuwandiikira ne bassekabaka b'ensi muwawa era tukyawandiika obuwandiisi tebukoma Katonda nga atuwadde obulamu tujja kukola ebirala eby'ensonga twongerezeeko ddala nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri nno ku byafaayo by'essaza lino Kkooki nabagamba ngenda kugeraageranya ebyatuwandiikibwa abawandiisi ab'edda mukadde waffe Mike Bazebulala Nsimbi bye yatuwandiikira nabibawa mu kitundu ekyasooka ku ssaza lino ery'Ekkooki kati ate njagala mbawe ne ku ebyo ebyatuweebwa mukadde waffe Kalibala Gulemye yali Katikkiro wa Buganda Sir Apollo Kaggwa Kalibala Gulemye ye yagamba atya ku ssaza lino Kkooki Kamuswaga okuva edda yali kabaka mu nsi eyo ey'Ekkooki newankubadde yatwalibwa nga kabaka wa Buganda ekyo kituufu naye nga ayitibwa kabaka omutono kino ne mukadde waffe Bazebulala naye yakyogerako n'olwekyo olaba nti wano baakwatagana naye yakyogerako n'olwekyo kabaka w'e Bunyoro Sansa Gabigogo oyo ye yazaala abaana be basatu yazaala Duhaga asooka n'azaala Sansa owookubiri n'azaala ne Bwowe naye Duhaga asooka bwe yamala okusikira kitaawe Sansa Gabigogo n'akyawa nnyo baganda be naye Bwowe bwe yamala n'alaba nga bakyayiddwa bwe batyo ye n'awaŋŋanguka mu nsi ey'e Bunyoro n'agenda ate mu Ankole n'abeera eyo naye oluvannyuma mukulu we Kabaka Duhaga n'agenda eyo mu Ankole n'amunoonyaayo n'amulaba era n'amuggyayo yagenda n'amunoonyaayo n'amulaba era n'amuggyayo naye bwe yamala okumuggyayo ate n'atabaala ensi y'Ekkooki bwe yagituukamu nga temuliimu balwanyi ng'ate abantu baamu bamwagala bwagazi nga bamwagala okamala naye bwe yalaba nga abasajja abo bagonvu bwe batyo n'asiima okubeera mu nsi eyo awo kyeyava asaba muganda we Duhaga nti ssebo bw'onzikiriza n'embeerako mu nsi eno n'enzimba muno nange naakuleeteranga ku bugagga obwamu awo Duhaga n'akkiriza ekigambo kya muganda we kye yamusaba yakkiriza ekigambo muganda kye yamusaba era bw'atyo Bwowe n'agamba muganda we nti obanga okkiriza kale nange
kkiriza mange asigale mu nsi muno nze kankuwerekere we ndituusa okudda ewaffe olwo nendyoka nkomawo. Ne balekamu nnyaabwe eyazaala Bwowe, erinnya lye baali bamuyita Ndagaano. Naye bwe baatuuka e Bunyoro, Bwowe n'asiibula muganda we Duhaga n'addayo mu nsi ye Kkooki. Awo bwe yatuuka n'abeera kabaka ku bubwe era n'azaala n'abaana be be yazaala be bano. Kuliko Kitayimbwa, Mujuyiga, Mugenyi n'Endawula be yazaala. Nti naye ensi eyo ebiseera ebyedda ensi eyo yali yakazira nsomo eyali kabaka w'ekiziba. Kati ate ekyo mukadde waffe Nsimbi teyakikoonako ekyo yali nsi ya kazira nsomo kabaka w'ekiziba. Nti oyo Bwowe oba Bwowe gwe yagobamu kati n'agirira ddala. Era Bwowe bwe yafa mutabani we Kitayimbwa asooka n'amusikira. Oyo ye yalwana n'Abaganda n'abagoba era n'abasuuza amafumu mangi nnyo. Awo n'agitwala eri kitaawe Duhaga. Amafumu mangi n'agakuŋŋaanya n'agatwala n'engabo n'atwalira eri kitaawe Duhaga n'amulaga nga bwe yalwana ennyo n'amwoleka obuzira. Naye abasajja ba Duhaga bwe baalaba ekyo ne bagamba mukama waabwe kabaka nti omwana woono kyandibadde kirungi omukwate omutte kubanga afunye amaanyi mangi nnyo. Bwe kale waagobera Abaganda naawe tayirema kukulwanyisa n'akolaki n'akulyako eŋŋoma. Alikulyako eŋŋoma yeeno n'agitwala. Awo Duhaga n'akwata Kitayimbwa omwana waabo oba muganda we. N'akwata Kitayimbwa omwana w'omwana waabo Bwowe n'amutta. Yamutta. Kati era ayongerako n'agamba nti Kitayimbwa ono bwe yali ng'atwalibwa okuttibwa n'agamba nti baganda bange abansikiranga tebajjanga e Bunyoro naye obwakabaka bwaffe babugatte ku bwakabaka bw'e Buganda. Awo nze njagala kusimba waawo sira. Kitegeeza nti oli kyeyalaama kyennyini kyeyaleka kkaatiriza nti obwakabaka bugattibwe ku bwa Buganda kyekyatuukirizibwa. Kakati awo Mujuyiga bwe yamala okusikira mukulu we Kitayimbwa n'atumira kabaka Jjunju nti leero si kyayagala kufugibwa kabaka w'e Bunyoro, nkyagala kufugibwa kabaka w'e Buganda gwe. Era n'amugamba nti kirungi osindike basajja bo tulwane ne basajja ba kabaka w'e Bunyoro. Awo ow'essaza Kkooki yeekubaanye n'ow'e Buganda balwanyise ow'e Bunyoro kubanga yali akooye okufugibwa ow'e Bunyoro ng'ayagala afugibwa ow'e Buganda. Kubanga muganda sindikira basajja bo tulwane tugatte amaanyi tulwane n'ab'e Bunyoro abali mu buddu tubagobemu bonna olwo tumalirize obwakabaka bwaffe tubugatte bubeere wamu buti bulungi. Kale awo Jjunju naye teyalwa n'agaba musajja we Luzige ow'endiga n'agenda ne balwana ne basajja ba kabaka w'e Bunyoro ne babagoba mu buddu era Luzige bw'atyo n'ali obwa Pookino. Twalaba ebyafaayo bya buddu ebyo obanga tewabiraba scrollinga bw'oti olabe ku YouTube yo ojja kulaba ebyafaayo by'essaza Buddu ku mukutu gwe gumu guno. Mulungi wange gwe atanaba kusubscribinga sooka osubscribinge ku YouTube eno kubanga by'osubwa byo bye bingi era bye wasubwa osobola obisanga bw'oba otwegaseeko scrolling obirabe. Munnange Luzige bw'atyo n'ali obwa Pookino kyeyava aweebwa okuyingiza kabaka w'e Kkooki. Mujuyiga bwe yafa muganda we Mugenyi n'amusikira. Kali n'oyo bwe yafa muganda we Ndawula asooka n'amusikira. Ate n'oyo bwe yafa mutabani we Kitayimbwa owookubiri n'amusikira.
n'oyo bwe yafa mutabani we Sansa n'amusikira, ate n'oyo bwe yafa mutabani we Lubambula n'amusikira, ate n'oyo bwe yafa muganda we Kamuswaga Ndawula owookubiri omwana wa nnyina n'amusikira. Oyo nno ye yali omusajja omulungi ennyo era ye yabeera abakristaayo nga balwana n'abasiraamu mu 1888. Kakati oluvannyuma mu 1894 olw'okuteesaako okulungi n'akkiriza okufuusibwa ow'essaza nga amasaza ga Buganda bwe gali, era kwabo abaali basajja be ne bali obwami obukulu mu ssaza lye, obumyuka obwa Ssaabaddu, obwami obumyuka obwa Ssaabaddu, obwa Ssaabagabo, obwa Ssaabawaali, obusaale, emituba era n'obwami obulala. Era oyo yavanga amaze okubatizibwa n'erinnya erya Keezeekiya. Awo mutabani we Sifaasi George Sansa Kabumbuli n'amusikira. Kakati ebyafaayo bino buli muntu asaanidde abimanye era ateekeddwa kimukakatako, kubanga bakulaga essaza Kooki obwali obwakabaka mu kusooka bwe lyafuukamu essaza. Kati bino byonna ebijja bibaawo bye muwulira ne mulaba nti ate Kooki bwakabaka obwagala obwetongodde bokka bano babeera baddamu ebyedde ebyemabega, babeera baddamu bidde biri ebyemabega. Bwatongozebwanga ssaza buli wansi wa kabaka owa Buganda, endagano zaakolebwa. Ono Edward Keezeekiya Ndawula eyabeera ennyo Abaganda mu ntalo z'eddiini nga baddukiddeyo eyo. Mu 1896 twalaba mu kitundu ekyasookera ddala ye yakkiriza essaza lino lifuuke essaza, oba obwali obwakabaka obutono buno bufuuke essaza mu 1896. N'endagaano ne zikolebwa ne Kabaka Mwanga ne bateekako emikono. N'olwekyo Kooki ssaza lya Buganda, ssaza lya Buganda. Kati bano abaana abaliwo olwaleero abavubuka badda mu byafaayo bagira kali ne kakomawo, manyi bagamba gwakanga musana kakyotta kolaki kakyotta bulamu. Ate yakaliddeko omwoyo mulondo gwoyagala gumulondola. Kati bagira ne bajjukiramuko ne bejjukanya ebyafaayo bwe babiwulira ne bagamba nti naye balwaki tusobola. Kati bafunamu ate amaanyi ag'enjawulo n'ekibapikaapika, awo nabo ne baagala beekutule ku Buganda naye nga ssaza lya Buganda. Ebyo byebyafaayo ebyetoloolera ku ssaza eryo ery'Ekooki. Mwebale nnyo okutugoberera, muli bawuliza balungi ate era abalabi ab'ensonga, naddala mmwe bannaffe abatulaba ate ne mukyeyalingirako bannammwe ku misomo gino ne mugabanako nabo. Mwebale nnyo, ekyo kye mukola mugende ddala mu maaso n'okukikola. Tuli babbiraka kajja ebbira. Alina kye weebuuza ntuukirira ku WhatsApp tunyumyemu, ndi ku +256 781 599 343. Twogeremu. Olina ky'obuuza? Oyinza n'okuba ng'oyagala kusiima abantu babeereyo nga basiima emisomo gino. Oyinza okubogamba nti musomesa Munnabusiro mu butuufu otuwadde ku byafaayo ebyo, nze njagala nkugulireyo akatunda onyweko. Nakyo nkyagala kirungi. Bagamba gutaliiko ekitaliiko bagamba nti gutaliiko mpeera gugenda nakwebaza, nze mba neebaza. Gutaliiko mpeera gugenda nakwebaza, nze mba neebaza. Ate n'okusiima kintu kya buntu. Nange nsiima nga Nandegejje gudde mu Lusiinya. Wabaayo abasiima, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate mumpa amaanyi okwongera okusaggula n'okubawa ebirala ebijja. Kati abalungi bange munzikirize mbasiibule, kambeerekereze emirembe gye giseguza. Wadde nga watemerwa ebbamba tewabula saasaaniro, naye ate sijja kukuba kalaakya omwavu kaakuba ku mmamba. Mweraba.